eridda mu Uganda yonna sijaga mu Uganda naddala wano mu kibuga Kampala bangi ekireetedde n'abantu okutya ogambye nti anaakola effujjo y'anaamanya okumanya okwo kusengeke waliwo ekyaliwo juzi ne wafa abantu ab'amagye anaamanya mulamu bamufa ekyo ekyokufa tekyava ku magye kyava walala lwakuba nti abannamawulire tebakyogerako era eyo saagala kugendayo ng'omulenzi omuto bwe yagamba eyo tuveeyo kubanga mulimu ebirala bya kooti saagala bigendamu nnyo naye ekikulu ennyungu kyenjagala abannayuganda abamu bamanye nti bannayuganda abasinga obungi bawulira bayina okuguma bwe balaba amagye weegali genda okola research ojja kusanga nti byenjogerako mbirinako obukakafu era lumu bwe twajjamu LDU ojjukira wabeerawo amasimu mangi nnyo ate aba LDU bagenze babadde batuyambyeko naye bano abatya be bali b'omanyi abalina bye baagala bye banoonya baagala okutuusaako bannayuganda so okubeera kw'amagye amangi mu tawuni buli omu yandibadde akikubirako engalo kubanga ejje lyaffe limanyiddwa okukolagana n'abantu n'okukuuma omuntu wa bulijjo ekirala tuyinayo akabinja akaleeta wamu akagatta ebitongole by'okwerinda byonna nga kano akabinja kateekebwawo specifically okulaba nti kacoordinatinga era kakola operations za election security akabinja kano kakulirwa police mulimu police mulimu amagye mulimu intelligence agencies mulimu security yenna security architecture yenna mwali omulimo gwaffe kwe kulaba nti akalulu kano tukayiseemu bulungi mu mirembe era njagala suubiza bannayuganda nti deployment yeeyo ejja kukola bulungi nga bwe yakola bwe waagezaako abeekalakaasi abaagezaako okunoona ebintu n'okutwala obulamu bw'abantu mu budde obwo mwalaba ekyaba olunaku olwasooka olwokubiri twali tumaze okusalawo buli katundu konna okulaba nti bano abeenoonyeza ebyabwe ate tebateeka bulamu bw'abantu bwaffe mu katyabaga era ndowooza okiraba bulungi nti security yazibwawo buli omu embeera nedda mu nteeko era okuva olwo ne kaakati emirembe gyereere buno bibaawo buno obuvuyovuyo buno bwa elections bwa politiking lwakuba nti kyannaku nnyo bakadde baffe bannaffe ababeera mu bya politics waliwo bwe batuuka ate ne babeera be bamu abavaako okuleeta obutabanguko ng'ate tebwandibadde bubaawo kubanga lwaki munna security akugamba kola kino gwe n'ogaana nti nze ngenda kukola kino oba omuyita buyisi ate bw'omuyita tebibeera bya mirembe n'olwekyo nze ndowooza amagye amangi deployments ziriwo lwa bulungi bw'eggwanga ziriwo lwa bulungi bw'omuntu wa bulijjo okulaba nti asobola okupracticinga demokrasiya ye nga teri amukuba ku mukono akola ekyo kyennyini kyasuubira kyekituufu kyasuubira kyayagala okukola era njagala okugumiza bannayuganda nti ekyo kigenda kubaawo era come 14th bannayuganda bagenda kutambula balonde era tubaencouraginga mugende mulonda abantu bammwe aba leaders bammwe muddeyo waka mirembe teri buzibu bwonna teri kyetaagisa dduka wano dduka taliiwo dduka twamugoba era tajja kukomawo era oyo akisuubira yali mu birooto yesebo era waliwo juzi yayise bakamanda simanyi eri ataddeyo general Kechi no batadde juzi batuweereza ne general Muhanga ku coordinating operations Brigadier General Muhanga agenda kubira coordinating security wa ggwanga lyonna si wano Kampala wokka era ekyo kireeteddwawo okulaba nti at least waliwo one stop center
yomanyi nti information yonna operations zonna zibeera coordinated. So eyo command role era saagala bannayuganda ate bakitwale nti n'ab'e Somalia bajje muhanga Somalia yavaayo dda era abadde mu misomo e South Africa balabye nga bano bawanvu nnyo ate nga baddugavu nnyo ne bagati baleese ba Sudan sibasi tebafaanana akiiki bawanvu bwe bati lwakuba nti akiiki abeera mu bantu ba bulijjo akwanyaga bakambwe bazibu wadde tebalina gwe bakubye naye nga bano bakambwe bazibu nga bawanvu nnyo Basudaani bannayuganda era be bamu be tuyita cream de la cream kwegamba ekyo kiraga nti omukulembeze w'eggwanga era komanda waffe ow'okuntikko bannayuganda abaweereza ekyo kyennyini ekibasaanidde okubeera nakyo. Yes, simanyi abakenkufu ennyo mu magye abamanyi kiki ekyokukola najjayo kurimu ye n'agiteekawo n'agamba gwebeera wano yali agiterese eno bulijjo abeera ne reserve. Teri operation y'amagye ebeerawo nga tekuli reserve. So sikutereka kubanga abadde bali mirimu emirala. General Kecho kimanyi abadde Southern Sudan. General Muhanga yali aduumira wano ekibinja kyaffe ekyokubiri naye n'avaayo n'agenda South Africa amazeeyo omwaka nga asoma. So akomyewo ate akuguse nnyo okusingako ne bwe yali nga bino byonna bikolebwa ku lw'obulungi bw'eggwanga n'abannayuganda. So n'olwekyo tewabaawo kutya kwonna. Abasajja bamanyi amagye kyeki tukyaliyo bangi ng'ogirayo akasente kaako okuluwuzi noga kati ndeesa kaakati kyeŋŋamba obuvunaanyizibwa bw'amagye bano ki omuntu aleme kitya kubanga abantu bayinza okulowooza tebagenda kukuuma kalulu bagenda kukola ki omuvunaanyizibwa bwabwe ki omulimu gwaffe gw'okulaba nti abantu bagenda kulonda bulungi nga teri abakuba ku mukono. Kitegeeza nti omulimu gw'eggye, omulimu gwa poliisi, omulimu gwa intelligence agencies mu kulonda kuno kwe kulaba nti security ali gguluggulu nga teri atiisatiisa banne. Webiraba byaliwo wano ng'abantu batiisatiisa bannaabwe bano abambadde simanyi engoye za pati endala babambula nga bano abalala bakola training baagala okwefuula kye batali. Ebyo byonna birina okutabaawo. N'olwekyo buvunaanyizibwa waffe nga banna security okulaba nti munnayuganda yeeyagalira mu ggwanga lye. Gwe bw'oba toyagala kweyagaliramu n'oyagala otuteeke ku bunkenke naawe olina gye tukuteeka. Era abagezaako okugenda weeyo sayidi bamanyi gye bali. So n'olwekyo bano abaagala emirembe bajja gifuna bali abataagala tujja bbalaga oba tujja kulaba nti babeera mu mirembe tubaleete mpolampola naye bamanyi omugaso gw'emirembe gweguliwa. Wabaddewo amawulire agadde gasaasaana nti bajja kwokya ekibuga pulezidenti azze akiddingana waliwo abapankapanka okwokya ekibuga awo n'anyigamu nti ani yagambye nti bagenda kwokya ekibuga waliwo ebipiira kyenatandise nakyo nengamba nti elections wano si mulundi ogusoose okubeera ne elections. Guno mulundi oba ndowooza gwa mukaaga ate biseera bajja babyogera ebyo nga babyogera nakugambye nti okukolema kwaki kw'enkoko tegugaana kamunye okukola ky'okutambula. N'olwekyo abo babaawo manyi waliwo abantu mu luzungu be bayita sadists kwegamba bo sadists oba optimists yaba obudde bwonna aba ayagala alaba ekintu ekibi nga kibaawo. Mulimu omuntu bw'alaba si wano wokka ne bunaayira gye bali kwegamba bwe balaba Uganda emyaka 35 emabega twazze nga tuli mu mirembe eggye lyaffe likola bulungi ikonomi lyaffe likola bulungi omuntu wa bulijjo agenda avaayo eri gyali poverty levels zigenda zikendeera. Mulimu abo basadis mulimu abo abataagaliza ye kibeera kimuyisa bubi oyo ye muntu ye mulya mmere abo babaawo kyova olaba tubeerawo okulaba nti aba mulya mmere abo abalowooleza bubi eggwanga lyabwe oba eggwanga eddala tusobola okubanga nga ne tubabeeza nga tubayigiriza kiki kye twagala oba tubateekawo we basaanidde okubeera.
oba ne bagenda bwe bakoze ensobi ezisuseewo ne bagenda mu kooti ne babatryinga ne bagenda mu nkomyo. Amagye gano gye gasula kubanga lwagamu ga deployed mu bitundu byaffe gye twebaka abamu babatadde wano ne wali njagala abantu abagume nnyo ate bo abamu batidde nnyo biroole babirabye nga tumaliriza. Ekisooka njagala kusiima bannayuganda naddala mu bitundu ebyo bye tulinamu amagye gaffe kubanga batuyisiza bulungi nga bulijjo nga bwe nagambye ffe omulimu gwaffe gwakukola n'omuntu wa bulijjo era bw'oba olabye omusirikale yenna ng'akola ebitakwatagana n'omuntu wa bulijjo tubuulire nti wano waliwo abasirikale beeyisa bwe batyo naye repooti ezo tetunnabazifuna era tusiima abo bonna be tukola nabo mu bitundu bino bye tuli okulaba nti tukoze bulungi okuva amagye gaffe yagenda mu bitundu ebyo ne kaakati tetulinayo complaints eziri awo ez'amaanyi. N'olwekyo tusaba abantu ba bulijjo okugenda maaso n'okukolagana naffe n'okubeera nti beekengera oyo yenna alowooleza mu kutabangula emirembe gy'eggwanga. Nga tebawaayiriza abantu anti abamu bawaayiriza bano n'awaayiriza gwawalana najja namuteekayo n'amuwaayo erinnya. Ebyo bibaawo naye tulina naffe tulinayo intelligence zaffe tulinayo abakesi baffe ababeera basobola okukyencula ne balaba nti kino tekirina makulu kino kirina amakulu. Era bwe kibaawo nga bazudde nga kino tekibadde namakulu kiyinza okutataganyaamu waliwo information bwejja okugenda okusituka nga ate wakwatiddwa ate ne bakola investigation mangu bangu ne basanga mu mutuufu tewali kizibu kiri awo ne bakuta. Naye ekikulu kwe kulaba nti tukolagana ffenna bannasecurity bwe bakutuukirira ng'omukulembeze bw'eggwanga bwagambye tekyetaagisa kudduka. Waliwo bulijjo kyembuulira bannamawulire nti ejje lyaffe bannasecurity eggwanga lyaffe lino Uganda okuva emyaka 35 egiyiseeko tumanyiddwa nti teri bantu betutwala ne tutta. Tekiriyo mbwono bannasecurity bamukwata ne bamutta mpozi nga wabaddewo obutanwa basecurity bazze kukwata nga juzi waliwo omusajja watu bagenda kukwata ye yadduka buddusi ebyavaamu nga enkomerero bamusindiridde amasasi. Kyali kibi nnyo era mukama amuwumuze emirembe naye nga tetwandiyagadde ebintu bwe bityo bibeewo. Omunnabe security oba omuddukira ki bw'oba odduka kitegeeza olina kyeweekengedde bajja kiro ne bwe bajja kiro kasita oli akugamba ndi bwenti ne bwenti at least kasita oba omanyi osobola oku-identifying omuntu ne yenyonyola nti ndi bwenti ne bwenti. Mu mawanga gonna agakuze bwe batyo bwe bakola oli ajja n'aweerezaayo kaadi ye n'akulaga nti muwa bya security njagala kino ne kino ne kino ne kiggwa. Naye kati wano abantu balinga abayaayi banna security bwe babalaba oli adduka buddusi oli ayagala olwanyisa banna security zino akavuyo kana akabeerawo konna. Abantu betufiiriddwa mu election hearing period abantu abakoseddwa lwakuba nti bagezaako okwagala kulwanyisa banna security. Oli ali trained ayina emundu ayina batuuni ayina buli kimu kyonna tekyetaagisa omulwanyise ekivaamu butanwa nga tufiirwa abantu baffe mu bintu ebitali ate ebitubandisaanidde obutafiiramu. Nja kuzza mu nnaku ezitali zawaliro ojja kunsuubiza ojja kudda towards election tujja kudda bantu ffe kati olina kyotaddewo era bagumyemu ne wali tujja kwongera tubagumye kwa nyuma namwe mukya deployinga mu ngeri zammwe. Bwana jjukira tarehe 6 6 February mikolo giri Masaka gya science ne Masaka mukyagenda maaso n'okufuna ebyobulamu abamagye gali mu nnaku lwa tarehe 6 tobitabula bali mu tarehe 6 wadde n'okulonda ate gyekuli ne Masaka yeri ebikujjuko nene wonna ebbali gyebiri bigenda maaso era bibadde bulijjo emyaka gyonna. Tujja kumuzza twongere okwongera ku manja bya society buli kinaagwawo tujja kuba tumuzza ayongere okutunnyonnyola. Programu ya Kyankya tuwumulamu katono tudde ate ne Crime Watch. With increased investment in ICT infrastructure, I'm telling you, it is possible to access global markets and use technology to